Your Excellency, the Vice President, Honorable Ministers present, abakungubazi mwenna, bannamwandu, abaana, kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwako omwami Tamale Emirundi. Njakwogera mu Luganda kubanga abasinga bawulira Luganda, abatawulira Luganda mujja kunsonyiwamu katono. Bamaze okunyanjula bapita Lusina Kyobe nga nze akulira abakozi mu Uganda era nga nze Secretary to Cabinet. Njakwogera mu biti bibiri. Ekisooka njakwogera nga eyakozesaako Tamale Emirundi. Mukimanyi bulungi nti naliko State House Controller emyaka egisukka mu 10. Era mukimanyi bulungi nti Tamale Emirundi yakolanga Press Secretary wa President okumala emyaka egisukka mu 10. Kale n'olw'ensonga eyo twakola awamu n'omwami Tamale Emirundi. Era njagala okwogera okubabuulira nti Tamale Emirundi yali mukozi mulungi nnyo, yali mukozi ow'eggonjebwa era yakola emirimu gye bulungi nnyo era yasiimibwa nnyo President Museveni. Era y'ensonga lwaki ku ssaawa eno mulaba nti State House eri ku ntikko mu kuteekateeka okuziikwa kwa Tamale Emirundi. Ebbanga Tamale Emirundi lyeyakolanga Press Secretary lyali ebbanga bwe twalina opposition eyali enkambwe ennyo emyaka egyo, era nga opposition yayogeranga ebintu bingi. Omulimu gwa Tamale Emirundi gwali omulimu ogw'okuba ng'ayogerera ofiisi ya State House era ng'ayogerera ne President. Era omulimu ogwo yagukola mu kiseera ekyo n'amatiza buli muntu gye yali. Era nsuubira emirimu gye yakola n'ebigambo ebyayogera mu kiseera ekyo ebyamuviirako ettutumu ery'amaanyi ng'amaze okuva mu State House n'asobola okweyongera ng'ali ku mikutu emingi gye yayogererako ebigambo ebingi bye yayogeranga bye sijja kuddamu ku ssaawa eno. Era omwami Tamale Emirundi ng'avudde kwa Press Secretary yaweebwa ekifo ekya Special Presidential Advisor mu Media Affairs. Ekyo mukimanyi bulungi yakyogeranga ye kennyini nga mulamu. Omulimu ogwo teyakusanyukira ye nga mwami Tamale Emirundi, naye ng'omulimu ogwo gwamuweebwa era afudde nga Special Presidential Advisor era asasula omusaala. N'olwekyo abadde mukozi waffe. So type ey'okubiri gye njagala okwogerako, abadde mukozi wa gavumenti. Kale n'olwekyo era mbadde mukulira nga nze omukozi wa gavumenti. Tamale bwe yava mu State House twayongera okuba nga tukolaganira wamu. Tekyategeeza nti bwe yavaayo akaggwa akakutuka. Yandikayo nga ndi State House Controller era nayongera okumusapootinga. Namulekera emmotoka ya gavumenti, twamulekera driver, twamulekera obukuumi. Era twayongera okubanga nga tumuwa support. Era bwe yayogeranga byomubanga mwali mu migenderera yakinologinganga ebintu ebyo. So Tamale Emirundi njagala okumwogerako ng'omusajja yalina amagezi amangi. Era nkikakaasa mwenna mukimanyi nti yali muntu wa njawulo. Nga bwe bamwogeddeko nti yalina history, naye teyakoma ku history yekka, amagezi gaali gamwesera. Buli kye wamubuuzanga Tamale yalinanga ansa yakyo. Tamale olw'okwogeranga ebintu ebingi, ebimu byamuviiramu abamukyawa, naye ate ebisinga obungi byamuviiramu ab'emikwano.
era byamuviiramu folowa ey'amaanyi gy'abadde yeewaana bulijjo. Era folowa eyo gisaasidde nnyo, nange mbadde omu ku abo abamufolowinga. Nga bw'owulira olina stress, bw'owulira olina ekikutabudde, jjayo akatambi ka Tamale owulirizeeko, ojja kusanyuka. Tamale yali muntu atasangikasangika, kubanga bwe yayogeranga ebintu actually nga yeboogedde nga tuyinza kumanya wa Tamale bwagwa. Omuluzungu yandikiise omuntu owa contrast. Mwena bwe muba mwafolowinga nga byayogera, ayinza wamulabanga nti ayambadde sapule era nga musajja mukatuliki, naye ate nga bw'aba ayogera ojja kumulaba nga ate ayogera ku byobuwangwa. Wamulabanga ng'avuma gundi olwaleero, naye ate ng'enkeera ajja kuba n'omuntu oyo gw'abadde avuma olwaleero. Tamale yali muntu asaba mangu ekisonyiwo. Bwe yakubuukiranga olwaleero n'omuntu yakakasimu n'omugamba Tamale ekyowakoze eki, nga mangu nnyo wakwenenya n'adda mulayini. Era Tamale tujja kumusaalirwa nnyo mu Uganda, kubanga njagala kugamba nti nandi muyise jjajja w'abajournalist. Yava wano mulabyewo wonna from a humble beginning, naye olw'amagezi ge n'okusoma kwe yasobola okulinnya n'atuuka ne mu ofiisi ey'owa pulezidenti gye yakolera, era n'akola emirimu egimututumudde okutuuka ku ssaawa ya leero etukuŋŋaanyiza wano. Kale n'olw'ensonga eyo tujja musaalirwa nnyo, era eddibu lyaleseewo sirowooza nti nsobola okuddizibwawo. Tujja kuwulira bubi nnyo okumala ebbanga, naye tulinamu essuubi nti mu baana nabamu omwana agezaako okuba ng'ayingira mu bigere ebyo ebinene. Era mbasaba mwenna abali wano mukwatirire omwana oyo omuto, temumanya tulimala netujjamu Tamale emirundi omulala ogwokubiri. Yabasaasira nnyo mwenna, era nja kwogera obugambo obutono. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa era akuwe ekiwumulo eky'olubeerera. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale webale nnyo Maama Luce Nakyobe mukadde kano. Kale twagala kwebaza Head of Public Service and Secretary to Cabinet, Madam Lucy